Akabenje kagudde mu bitundu by'e Nakirebe Maya ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka loole ekika kya Sinotruck bwe wabye n'eyingirira mmotoka ezibadde mu luseregende nga ziwerekera amyuka omukubiriza wa Parliament Thomas Tayibwa era abantu 6 balumiziddwa. Omusasi waffe Patrick Serugo kaltuviire ku ntono. Akabenje ako kabaddewo kawungeezi ka leero loole ekika kya Sinotruck etategekise mangu nnamba bwe wabye n'eyingirira mmotoka ezibadde mu luseregende lw'amyuka omukubiriza wa Parliament Thomas Tayibwa era abasirikale abakuuma Thomas Tayibwa abamu bamenyisemenyise okusinziira ku bamu kubeerabiddeko nga n'abamu babadde mu luseregende lwa mmotoka za Deputy Speaker Tayibwa kyokka nga baganye okubakwata amaloboozi. Bategeeza CBS nti mmotoka za Speaker Thomas Tayibwa zibadde ziva Kampala nga zidda mu bitundu eby'Ibanda mu bugwanjuba bw'eggwanga nti ne zireeta loole Sinotruck ebadde eva ku ludda olw'e Masaka ng'edda ku ludda olw'e Kampala n'ewaba n'etomera Kabangali okubadde abasirikale abakuuma amyuka Speaker Tayibwa tone Kabangali n'ewaba n'etomera mmotoka ya buyonjo ekika kya Toyota Fielder erategekise ennamba era zonna zoonoonese bya nsusso. Abasirikale abamenyesemenyese amagumba CBS beetegeddeko kuliko Tumwesige Gad ne Tiberinda Barnabas era bonna baddusiddwa mu ddwaliro erya Dabokiwa Hospital wano e Kalagala Mpigi. CBS ekitegeddeko nti mmotoka ya Speaker Tayibwa yo teyimiridde yeeyongeddeyo bweyongezi. Omu ku basawo abakoze ku balwadde wano ku ddwaliro erya Dabokiwa Hospital Mpigi agambye nti abalwadde bonna bagenda kulongoosebwa nti era bajja kutereera. Twafunye abalwadde wano ababadde involved mu accident ate ku patrol ya police era bagidde mu mbeera nga tebali bulungi obulumi nga bw'amaanyi abamu bali semi-cautious balinga abaziriseemu naye ekisaayo Mukama mulungi ekitwagezeeko okutereeza okubaawo eddagala ery'obwangu ne badda engulu era nakati bwe twogerera bonna bali kati boogera okujjako ng'obulumi bukyali butinitini era tulina essuubi nti bagenda kutereera kuba tugenda kubakolako operation ezibatereeza tusuubira nti bajja kutereera. Ku lwa CBS nde Patrick Serugo. Enfunde eziwerako kaakano obubenje bw'ebidduka buleeteddwa nnyo ebimotoka ebyo Sinotruck nga bino nno okusinga bisomba mu ssenyu mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era ku nguudo ezimu abantu bazze babyekokkola olw'abaddereeva baabyo abavugisa ekimama ng'ebiseera ebisinga bavuga ndiima era emirundi egiwerako bazze basaabala ab'obumotoka obutono oluusi n'abantu abatambuza ebigere. Gavumenti eguddewo akawunti ey'enjawulo abasenze ab'ebibanja kuba n'ateekanga ensimbi ez'obusuulu eri abo bannyini ttaka abeebulankanya ne batakwata ssente za busuulu. Kino kijjidde mu kiseera nga waliwo okusika omugwa okw'amaanyi wakati w'abannyini ttaka n'ab'ebibanja olw'abalandiroodi abamu okwebuzaabuzanga ne bagaana okukwata obusuulu. Gavumenti egamba nti kino ekikoze okunogera eddagala ekizibu ekyo ekyabannyini ttaka kwebulankanyanga saaka ab'ebibanja abawangaalira ku ttaka kyokka nga tebamanyi balandiroodi baabwe. Omuteesiteesi omukulu minisitule y'eby'ettaka yagenda okuvunaanyizibwa ku akawunti eyo ate mu bitundu ebirala ba town clerk ba city clerks n'abaami ab'amagombolola be bagenda okulondoolanga enteekateeka eyo. Minisita w'ebyettaka n'amayumba Judith Nalulenda Bakoba agambye nti obukiiko obw'oku byalo n'abavunaanyizibwa ku ttaka mu disitulikiti balagiddwa okulungamyanga abantu abaagala okusasula obusuulu. Taddewo akawunti obusuulu kwe bugendanga okuteekebwa obusuulu obukwata ku balandiroodi ababadde bagaana obusuulu okuva mu b'ebibanja. Waliwo n'ettaka eddala nga ab'ebibanja tebamanyi balandiroodi baabwe ate era nga tebalabanga nako. N'ekirala abakulembeze okuva ku byalo balina okukakasa eddala abantu abaagala okusasula obusuulu ba bibanja. Mu nteekateeka y'obusuulu mu bibuga ab'ebibuga basasula $5,000 omwaka omulamba mu munisipaali $4,000, town council $3,000, town boards $2,000 ate ab'ebibanja mu byalo bawa $5,000 okusinziira ku nteekateeka ya ministry. Minisita Annabakoba ategeezezza nti nno bakikoze okumalawo enkaayana z'ettaka naddala wakati bannyini ttaka n'ab'ebibanja. Ezo districts ezagereka ne bubanga bwatuuka mu ministry obusuulu bwe mwagereka era bwe tukyatunuulidde era bwe mugenderako. Tulina n'empapula ze tuwadde ab'ebibanja
naddala ku ttaka lya Mayiro nga pulogulaamu eyo yali etambulira Kiboga, Kasanda, Mubende, Mitiyana, Bomba. Twasobola okupima ebibanja emitwalo 9,600 era ne tukolayo obusatifiketi nga 5 okukakasa ab'ebibanja abatudde ku ttaka lya balandiroodi. Enkola eyo tugikola nga tutambulira wamu ne balandiroodi. President Yoweri Museveni enfunda eziwerako azaawakanya ekyabannyini ettaka okugobaganya ab'ebibanja olw'okugaana okuwa obusuulu. They are not doing it legally. Abachikola mu bumenyi bw'amateeka. And it's not necessary because we are talking about the land fund. Bane wankubadde twogera abantu boogera nnyo ku ssente zino ezisasulwa ze tulina okusasula ba landlord bave balekere abalina ebibanja kye tuyita land fund. Well, if I have not paid the landlord land fund, he cannot remove my kibanja ownership. Kati ne wankubadde gavumenti eba tennasasula ssente zino ze basasula ab'amataka era ab'amataka tebalina buyinza goba babibanja. Ekitongole ekivunaanyizibwa kutereka omusaayi mu ggwanga kyebazizza obubaka bwa Buganda olw'enkolagana ennungi ne kyeyama okusigala nga kiwagira enteekateeka z'obwakabaka ez'okutaasa obulamu. Babadde yeetabye mu kugaba omusaayi ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo nga kuwagiddwa eddwaliro lya Mengo Hospital, Rotary Blood Bank, Uganda Blood Transfusion Services n'amasomero ag'enjawulo. Katikkiro wa Buganda Charles Tamayiga akiikiriddwa minisita w'ebyobulamu owekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko asabye minisitule obutakoowa kuŋŋaanya musaayi bagatteko n'okusomesa abantu okulya obulungi. Nze njagala nange njogere ku bye tulina okukola nga ministry, Sebo National Coordinator n'abalala mwenna abaliwo. Ekigambo ky'okuŋŋaanya omusaayi kino kye kimu ku mirimu gye tulina okukola ministry yaffe. Emirimu emirala mingi nnyo kumalako omwaka naye lyerimu ku katala lye tulina okukola era tulintera okulikola ne Kabaka Foundation. Tulabe nga tukuŋŋaanya omusaayi naye ate nga mu kukuŋŋaanya omusaayi okwo tulinamu amakatala amalala amatonotono amangi ennyo naye ng'erimu ku lyo kwe kuyigiriza abantu obulungi, okuyigiriza abantu okulya emmere ezimba omubiri, emmere eyinza okuyamba okuggyamu omusaayi n'okubeera omulamu omuntu omulamu. Bw'atyo ekitiibwa Clotilde Nakate Kikomeko ng'akkaatiriza nti abavubuka nabo baddala abali mu masomero n'amatendekero basaanye beesonyiwe okukozesanga ebiragalalagala kibasobozese okutaasa nga bannansi abeetaaga omusaayi. Dr. William Mugisha akiikiridde Ssenkulu wa Uganda Blood Transfusion Services Dr. Dorothy Cheyune Byabazaire yeeyamye nti enkolagana wakati w'Obwakabaka n'abakungu n'abakugu by'obulamu yakugendera ddala mu maaso. As we commemorate World Blood Donor Day under the theme Give Blood, Give Hope, those people around there on the beds, lying there, they are donating because they want to reassure, they want to give hope to those people in the hospitals. We recognize the selfless act of blood donors. Abayizi ku ssomero lya Lubiri High School mu Lubiri Mengo be bakulembeddemu okugaba omusaayi leero. Wabaddewo katemba atali musasulire ku kitebe kya NRM mu Kampala omusajja w'emyaka 36 egy'obukulu Tumuhimbise Julius okuva e Bushenyi bwe yeesozza ekitebe n'asaba bamuwe empapula ez'okwesimbawo avuganye ku bwa pulezidenti akwatira ekibiina kya NRM bendera. Wabula abakulira ebyokulondesa mu kibiina kya NRM tebamulinze na kubimalayo mangu ago bamulagidde eryamuleesa alirabe nti kubanga ekifo ky'obwa pulezidenti babadde tebannatandika kutwata mpapula eryabo abakyegwanyiza. Wabula Tumuhimbise asigadde atolotooma nti yalina obusobozi bwonna obuvuganya ku bwa pulezidenti. The chairperson of the Electoral Commission NRM has informed us that he is yet to announce or expression of interest for that particular position early August. So as such, he asked us to move out, and of course we had to obey and move out. And right now we have nothing else to do but wait for that time, hoping he finally does advertise for expression of interest, and then we come and get nominated. Olwalira akakiiko ka NRM akakulira ebyokulonda lwe kafundikidde okuwandiisa abo bonna abeegwanyiza okuvuganya ku bifo by'enjawulo ku tiketi ya NRM.
Wabadde ayogerako eri bannamawulire akulira akakiiko k'ebyokulonda ka NRM Dr. Tango Odoi ategeezezza nti okutwaliramu enteekateeka yonna etambudde mirembe era tewabaddeewo ddoyidoyi yenna. Dr. Tango Odoi agambye nti abantu 2008 bannakibiina kya NRM be baggyeyo empapula nga bano nno babadde beesimbyewo okuvuganya beegwanyiza ebifo ebyenjawulo omuli ebyababaka ba Parliament ne ba St. District. Ayozezza nnyo banna NRM abasobodde okuggyayo empapula n'agamba nti bazze mu bungi nnyo era kabadde kabonero ka buwanguzi nga kooleka amaanyi ekibiina kya NRM ge kikyalina. This is just for LOC5 chairperson and MP. We have not yet reached the level of the Central Executive Committee. We have also not compiled data from the district, because at the district level, we've been getting expression of interest from those who want to be. Ono agambye nti kya mukisa mulungi nti bonna abeegwanyiza ebifo ebyo babadde bagondera bulungi amateeka n'ennambika ya NRM ng'ensimbi ezeetaagibwa bazisasula bulungi nnyo abo abaagala era abeegwanyiza ebifo by'ababaka ba Parliament badde basasulayo badde basasula obukadde 3 ate abeegwanyiza ebyaba St. District nga basasula akadde kalamba. Agambye nti zino zibadde empisa nnungi nnyo n'okulaga obumalirivu mu kibiina kyabwe. Dr. Tango Odoi ategeezezza nti kakano boolekedde olusozi Gambalagala nga omulimu gugenda okuddako gwa kusunsulamu abo abeegwanyiza ebifo ebyo era abawanguzi baakulangirirwa mu kiseera kijja mu maaso ng'omulimu guno gwakubaawo okuva nga 17 Julayi okutuuka ng'ennaku z'omwezi 3 Julayi nga basunsula. Mwaba abaggyeyo empapula olunaku olwaleero kwe kuli Pastor Muyingo Bright owa God's Healing Tower International Ministries ng'ono yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Buyaga County ekiri mu district y'e Hoima. Nabbaale Joeli Makayi ng'ono yeegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyalo owa district y'Ekyotera engini ya Kabandore Shafik. Yeegwanyiza ekifo kya mubaka owa Makindye East Munnamateeka Fabrian Jachalo yeegwanyiza ekifo kya mubaka owa Igara East mu district y'e Bushenyi n'abalala. Bano bonna bategeezezza nti bamalirivu era obuwanguzi bwabwe. Sinnavaako ku njiri ya Mukama kubanga era yetutuusiza eno gye tuli. Ensonga esinga obukulu eri ensonga emu nti omubaka abaddeyo akoze. Tujja kugamba nti akoze kubanga wonoonenya munno ng'alina ebitono by'akoze oba mulyaza amaanyi. Naye waliyo bingi by'atakoze bye tulaba nti byendaba nga nze munnakyalo nsobola bikwasaganya obulungi. Bannakyotera mbakakasa nti nvumyewo omulundi ogwokubiri munteekemu obwesigwa bwabwe. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash toddemu kulumizibwa mannyo ng'eddagala ettuufu weeriri. Muna Herbal Mouthwash talaba ku ndwadde z'amannyo zonna era n'ewaka lyetusenyesa. Muna Herbal Mouthwash musange mu pharmacy ne drug shops era yakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'okusaba kkooti okuddiza ssente ze wawaayo nga bakweyimirira nga munnamateeka Joseph Ndawula bw'annyonnyola. Omuntu yenna bw'abeera yali mu kkomera n'alagirwa asasule ssente eza bail nga tannaba kuvaayo kye tuyita cash bail. Omuntu oyo singa omusango guba guwedda atuukiriza obukwakkulizo bwonna bwamuteekebwako kkooti nga okujjanga mu kkooti mu biseera byayagaliddwa n'embeera yonna obukwakkulizo bwamuteekebwako nga yabatuukiriza. Omuntu oyo omusango oba guwangudde oba gumusinze waddembe okusaba kkooti ssente ze okumuddizibwa. Ekyo kikolebwa ng'awandiika ebbaluwa esaba olwo n'awaayo akawunti ye n'obukakafu obulaga nti ssente ezo yazisasula. Omulabirizi w'ennamirembe ekitaffe mu Katonda Moses Banja asabidde abakuumaddembe n'abakulembeze abali mu buyinza Mukama abalungamye baleme okukozesa obuyinza obwo nga balowooza nti bakitalo nnyo nga beerabidde nti nabo baweereza. Bishop Banja essaala n'agisabidde ku kkanisa y'omutukuvu Stefano Kyengera Mugongo mu busabadinkoni bw'e Nateete bw'abadde yateeka omukono ku bayizi abasobye mu 1900 akabonero akakubayingiza mu kisibo kya Kristo.
Bishop Banja era asabidde okulonda kwa bonna okubindabinda kubeere kwa mirembe. Era mu kiseera kino nga tujjukira enteekateeka zonna ezikolebwa ez'okulonda, tulaba okulonda okubeera mu bibiina ebyenjawulo, oluusi tulabye obukambwe, oluusi tulabye abalwana, oluusi tulabye abakozesa obubi obuyinza bwabwe, abantu nga bakubagana nga basindikagana olw'okweyagaliza obweyagaliza. Tukwegayirira Mukama enteekateeka eno ebeere ya mirembe. Sabadiikoni Wenatete Canon BK Biwembo yeebazizza abantu ba Katonda bonna abamubeereddewo mu kiseera ekyalimu okusomooza okw'amaanyi ng'aviiriddwako mukadde we. Ssenkulu w'ekitongole ky'Obwakabaka eky'ettaka ekya Buganda Land Board era nga ye mukubiriza w'Obusabadiikoni bw'e Nateete Omukungu Simon Kabogoza awanjagidde bannaddiini bongere okusabira eggwanga lino Mukama liluŋŋamye ku ebyo ebitatambula bulungi. Tukusaba taata gwe nga kitaffe mu Katonda oyongere okusabira ensi yaffe Uganda, eddiini eyongere okunywera mu mitima gy'abantu. Buli abantu bwe banaabeera nga balina eddiini tumanyi nti tetujja kulaba batta bannaabwe, tumanyi nti tetujja kulaba batugumbula bannaabwe. Reverend Samuel Ssenyonjo omusumba w'obusumba bw'Ekyengera Mugongo mu kkanisa eya St. Stefano atendereza obumu obuli mu bantu b'ekitundu ky'atwala. Ng'ensi yonna mu Ekereziya Katolika ekuzizza olunaku olw'okubunyisa amawulire agasanyusa, Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala alabudde bannamawulire ku bigambo ebitiisa ensi. Omusasi waffe Salon Kawuma Masembe abaddeyo. Ssaabasumba okutuuka ku bino abadde ku lusozi Kiwa Mirembe bannamawulire b'essaza ekkulu ery'e Kampala bonna okuva ddala wansi ku bubondo okugatta n'abo bannamawulire abatendeke gye bajaguliza olunaku luno babategeezezza nti bwe babatizibwa bafuuka abalanzi ba mawulire agasanyusa era ago gaasuubira nti galeeta emirembe. Papa Francis ng'aggulawo omwaka guno ogwa jubileewo yakulembeza nnyo ekigambo essuubi era yafiira mu ssuubi. Papa Francis agamba nti amawulire ennaku zino galeeta entalo mu kifo ky'emirembe, galeeta kyawulayawula mu kifo ky'okugatta. Yagamba ensi yaffe olwaleero eweddemu essuubi olw'ebyo ebigenda mu maaso: entalo, enguzi, okuwaayiriza, omululu, obutaagaliza, obutasonyiwa, obutalumirwa balala, obutafaayo abalala bwe bawulira n'ebirala bingi. Agamu ku mawulire gaffe agawano bw'ogatunuulira ku telefayini yana okugawuliriza mirundi mingi gatumalamu essuubi. Oluusi emitwe gitukanga nnyo, ekibi kye kiwaawaala ennyo, kirungi tutera okumanyika nga bensabye tujje ebirungi tukole balance okulaba nga ddala kituufu ebibi weebiri naye n'emikisa gy'Omukama weegiri mu bulamu bwaffe. Takomyawo ategeezezza nti gyali badde musanyufu okuwulira nti amawulire ge bafulumya nti bo bennyini kyakulabirako ekisookerwako nga kino kye kisobola okutambuza amawulire agasinga okuba ag'emirembe kubanga kyakola ekyo abalala kye bajja okumulabamu nti ddala amawulire gafulumya ga mirembe. Maliko adujjukiza omulimu gwaffe omukulu ng'ababatizi okulangira amawulire agasanyusa eri buli kitonde, okulangira amawulire agasanyusa kiragiro okuva eri Kristo. Twabatizibwa twafuuka basaseredooti, twafuuka bakabaka era abalanzi. Ekyo tukifuna nga tubatizibwa. Kino kyatufuula abalangirizi b'Evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Awo tufuba okulaba nga omulimu guno tugukola. Ate nno omutuukirivu Francis ye agamba twandikukoledde ddala, naye n'agamba nti singa kisoboka twandikozesezza ebigambo, naye emirundi egisinga tukozese mpisa zaffe tubeere kyakulabirako. Abantu bakutunuulira bagende nti ono Mukatoliki, mukozese embeera zammwe bagende nti oyo mutuukirivu ddala muntu wa Katonda. Olw'empisa n'engeri gy'oyisizaamu tulabire ku bajulizi baffe aba Uganda kino baakikola mu kuyiwa omusaayi gwabwe teri nsi tebamanyi era ku lwabwe bapaapa basatu abazzeeko mu Uganda wano. Kuba Kyapasa Kawuma Masembe.